Amanya ndowoza bamta MCSMX representing straight out SMX media. Mawulire gasanyu nnyo eri Chosen Becky okubeera nga finally yes omanye olubuto kye kintu kyotasobola kukweka ne wofuba oti olukweke olubuto olumala ne luvaayo naye Chosen Becky officially oba finally ali lubuto yagamba mbu ye talinayo mwana mulala eyo story nagikola wano eno nze kennyini nemba playinga n'amaloboozi ga Chosen Becky osobola scrollinga mu stories zange ez'owansi nemba playinga amaloboozi ga Chosen Becky ng'agamba ye talinayo mwana yenna mulala. However much mbu public yona ekimanyi mbu Chosen Becky alinayo omwana ye Masaka abangi we bagamba naye nze okuva na playinga Chosen Becky ye kennyini ng'akyeyogerera n'akamwake nga tatamidde ng'ategira bulungi n'atukakasa mbu talinayo mwana mulala yenna era yetazaalangako nze neesalawo ntwalenga ekya Chosen Becky kye yatugamba. So ndi musanyufu okubategeeza mbu Chosen Becky yafunye olubuto lwe olusookera ddala. Mwabamanyi bamulowooza alinayo mwana owalala mwabamanyi naye nze okuva lwe yagamba mbu talinayo mwana yenna nga ye kennyini yakyeyogerera nkitwala mbulule no olubuto lwa Chosen Becky olusookedde ddala nga ffenna bwe twali tulowooza nti oba Maulana yandiba nga yetaata w'omwana ali mu lubuto lwa Chosen Becky naye munanga akatambi kagenza okukyukamu nga omuvubuka bamuyita Dictator Amiri oyo gwe mulaba ku screen ne Chosen Becky ye taata w'omwana wa Chosen Becky gwasitudde mu lubuto mu kaseera kano era bakola baby bump ebifaananyi tugenda beera nga tubiraba era bakola baby bump ebifaananyi tujja kubeera nga tubiraba baby shower ebifaananyi tugenda beera nga tubiraba bintu bingi nnyo ebakoze neera ng'oyo muvubuka bamuyita Dictator Amiri naye blogger nga nze ng'omuntu omulala yenna ye taata w'omwana ali mu lubuto lwa Chosen Becky. So kakati Maulana ye bamukubajje bamugjawo mu kafaananyi oba yali akobye yali tetumanyi kubanga naye teyali kiriya mu mbeera ezo nga buli tumukolako interview abeera awo waatyo bw'ati abuza embeera ebifaananyi ne bivaayo ng'amuteekako akaweta kumbe Dictator Amiri abalabe no mu kasonda kati ekye yakola kwe kumusimba eggwako. So tulinze kukyala officially neera n'okwanjula nga wekunaabeera oba entegeka zonna nga bwe zinaatambula naye nga ye Chosen Becky olubuto takyasobola kulukweka lw'olubuto we luli neera lukulu ate ng'era wadde ye tannaba kubeera ng'avaayo n'akonfaaminga kineeno naye nga Dictator Amiri bwe basonzeemu nnyo olunywe okubeera nga yetaata w'omwana Chosen Becky gwalina. Agamawulire gabeera ga ssanyu general eri yonna omuntu ayagaliza agamawulire ga ssanyu neera Chosen Becky tusanyukiddeko katusuubire mbu olubuto twalufuna nga toweeyagalidde wali weeyagalidde yensonga lwaki osobodde okulukuuma paka kati. So katusabe buli kimu kigende bulungi basobole okukyala basobole okwanjula naawe oyambaleko kadaali mu guno omwaka oba omwaka gwonna ogenda obeera nga gujja. So congs to Chosen Becky ebisinga kweno story ngenda kusaba subscribing oleme missing any updates from Chosen Becky n'olubuto lwe ne bbaawe byonna nga binaaba bigenze in an official way. Amanya ndowooza nsigadde nze MCSMX representing straight out SMX media obeera yagadde story yange gye nkoze kusaba liking subscribing ate commenting MCSMX I sign out.